twagala bannabitone tubayigiriza okwagala eggwanga lyabwe then ebintu ebityo batandika okubirowoozaako babiyiize firimu babiyiize ennyimba babiyiize ebitotome ebibyogerako so obubaka bwetyo butambule ennyimba ez'omukwano ennyimba ez'embaga ejangu tubayimba oluyimba olw'omukwano nga muyimba gospel kabaka bayimba ennyimba za sitaani naye nga fetukkiriza nti katonda yakola omukwano tunda nekibatiko kigamba God is love wherefore katonda mukwano era omukwano weguli ne katonda bwakolaki kata toli bwayimba kumukwano oli wa sitaani olowooza kutamanya era obuyitako omuntu okolaki owawulako so abe tugenda bakozesa okuyimba ennyimba bwezo kakati ngekyo tukiteeka mu nkola tugenda kuteekawo ebisomo gye tuyise Harmony 360 master class kubanga tulowooza nti omuyimbi omuntu yenna okwogera ku kintu oba kiyimbako alina okuba nga akitegeera bw'otunulira ensangi zino musiki waffe owa gospel agenda gweddemu yakubagamba nti gospel music alinga atakyaliwo lwakuba n'enjiri yayonooneka amakanisa agamu abantu balina tebabulira ebitategeereka tebakyawulira bubaka. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Nefiga Mr. Awards okwati program yaffe engundi figa okola twagitandika yakasensula abantu abayimbi bannabitone 1536 ate abawangudde awadiza oba awadize tukalire ziri 5 n'obutwamu awo omwaka guno omukolo gwaffe ogw'enkomerero oba ogw'entikko kujja kubaayo ennaku 26 Septemba omwezi ogw'omwenda tujja kubeera ku Hotel Africana. Hotel Africana tugiroze kubanga ye hotel ezimanyiddwa kubanga zirera ebivulu oba emikolo gifaananako nga Viga Music Awards okumala ebbanga eddene. Hotel gye twatutera okubeeramu buli mwaka bagiddaabiriza ne tunoonya waawala tuyinza okubeera ng'eri weggwa awanatuwa ekitiibwa ekyo ekijja mu Viga tutaba nga Hotel Africana ekintu ekyo ekitwa bulungi nnyo. So enakusomesa 26 Septemba tujja kuba ku Hotel Africana naye nga nogenda ku Hotel Africana tujja kubaayo n'emikolo era ejja ebitundu tujja kubaayo mu mambuka g'eggwanga mu maserengeta ag'eggwanga mu buvanjuba ne mu bugwanjuba. Lwaki twakitendera mwaka gw'2024 lwe twakitandika nti nno ebitundu eby'eggwanga ebyetoolodde birina obungi bw'abayimbi bannabitone bingi naye wano tetutera kubifuna olw'okuba nti emirundi egisinga ennimi ziri bbiri wano ezitambula ennyo Oluganda n'Oluzungu naye ate okkirira emmanga twakirirayo osanga abantu nga basinza nga batendereza nga bayimba beewabula beewulirira mu nnimi ezo era netukizula nti waliwo abantu abamu betujajaze ennyo wano nti bakabi nga koze kigambe naye bambi bw'otuuka eri nabo nga balina bebajajaasa kibaki bakabi ekyakyaviga okulowooza nti nno tujja kubanga regional events n'abantu abo nabo tubatuukeko ebitone ebyo tubijjeyo biwe amaanyi era omwaka guno tugenda kubanga lutwabawo kategori zaali bbiri omukyala n'omwami omuyimbi w'ennyimba ez'eddiini oba ennyimba ez'okutendereza n'okusinza Katonda naye ku mulundi guno tugenda bawa categories 18 mu zo mulimu eya kwaya bwogera mu kitundu ebyo olaba abantu bakyayigenda kwaya te ngalobanga bannaye Christian music is founded on choirs naye tutegeke gye twabivaako kwaya tuziteeka ebbali katwagala kwaya zikoleki zikube mu maanyi okuviira ku grassroots. So tugenda kuba kategori ya kwaya tujja kuba n'ennyimba ennyimba ezikuba mu ngeri y'ekinnansi etuyita traditional category kubanga wano emirundi egisinga olwogera tunya Viga abantu abadde basobola okutwala kategori eyo ebayimba ennyimba ezirimu namunjoloba n'ekinnansi ekyaffe ekyawa naye nabaali balina zinamunjoloba zaabwe katugenda zibaleetera mutukole ki
musitali kuva mu region. So zezo ku categories zo tugenda okuba nga tukola kitukwasaganya. Kati ekyanjawulo omulundi guno viga eyina kitwanjula enkola oba program tuyita Harmony 360 initiative. Harmony 360 initiative tugenderedde okutumbula abantu okweyongera okwezuula okwetegera obulungi, then okwagala ensi yaabwe n'okukuuma obutonde bw'ensi. Eyo bikulu nnyo, era nga tukubiriza abayimba ennyimba eza gospel wamu ne bannabitone oluzungu kituyita creatives, kubanga creatives and other creatives, omuli abazanya firimu, bakomedians, abazanya emizannyo, okuba nti nno bayimba ennyimba eziba ku by'omwoyo byokka kituyita gospel music, ne bayimba n'ennyimba ezikwata ku bintu ebirala ebyetolodde obulamu bw'omuntu, ebintu nga ebitambula mu ggwanga ebyefuna n'ebyobufuzi. Lwaki akayimba kenagengeddeoko katwawula. Tukkiriza nti mu ddakiika 3 omuyimbi asobola okutwala obubaka omuntu oba gavumenti gweyinza okutwala emyaka 5 ng'ekyanyonnyola abantu nti balina agatabo ngamanyi agatene bwe. Kati singa constitution ya Uganda bagiwa abayimbi intentionally, singa abantu ku constitution bagitegeera buva naye kati atiko ayinza n'okukola mu lulimi. Katwagala bannabitone tubayigiriza okwagala eggwanga lyabwe, then ebintu ebityo batandika okubirowoozaako, babiyiize firimu, babiyiize ennyimba, babiyiize ebitotome ebibyogerako. So obubaka bwetyo butambule, ennyimba ez'omukwano, ennyimba ez'embaga. Ejja mu bayimba oluyimba olw'omukwano nga muyimbi wa gospel kabaka bayimba ennyimba za sitaani, naye nga ffe tukkiriza nti Katonda yakola omukwano. Tunda n'ekiwato kwe kigamba God is love, Katonda mukwano, era omukwano weguli ne Katonda bwakola ki. Kati oli bw'ayimba ku mukwano oli wa sitaani, olowooza mutamanya era okwetaaga obulitaga omuntu okola ki owawulako. So abayimbi tugenda bakuliza okuyimba ennyimba bwezo. Kakati ng'ekyo tukiteeka mu nkola, tugenda kuteekawo ebisomo gye tuyise Harmony 360 master class. Kubanga tulowooza nti omuyimbi oba omuntu yenna okwogera ku kintu oba kiyimbako alina okuba nga akitegeera. Bw'otunuulira ensangi zino music waffe owa gospel agenda gweddemeya kupagamba nti gospel music alinga atakyaliwo lwakuba n'enjiri yayonooneka. Amakanisa agamu abantu bayinti babulira ebitategeereka, tebakyawulira kubaka bw'aligeze mu nnyimba n'owulira nga oluyimba lukoze eki. Katwagala bwe baba bayimba nakubina ebintu ebitali eyo nga bwe njogedde babiyimbeko n'okumanya. So tugenda kukola master class zino nga tugenda okufuna abagundibwa abakugu mu bintu eby'enjawulo nga gambako okutegeera industry ya entertainment etambula etya, kubanga mukimanyi gavumenti creative industry kati yemu ku mpagi ezigenda okutambulizaako ebyenfuna by'eggwanga. Kakyetaaga omuyimbi akitegeere, ate asobola okiyimbako akibulira abantu bakyagale basosole copyright bagenda bakola trademarks, you understand, nga bagundibwa. Tugenda basomesa ebyenfuna, financial interest. Abayimbi batawaana nnyo. Nayo omukyala UCC kyagundi director amutwalidde obuyambi y'omu ku bayimbi baffe. Okay, abo sibanenya nnyo naye nga yongwenyinza okwanga ekyokulabirako nti nno twaliba tulina basita. Omuyimbi omu yafa mu Amerika naye batuga bakoze na sente nnyo nga ate amaze n'okukolaki n'okufa. Kiva ku ki? Nti balina ebintu ebyazimbibwa ebitambulirako ebitone byabwe ne bafunamu ebyenfuna ebigenda mu maaso nga tokufa bafubi. Kati abazzukulu baffe n'abaana tusobola bakolera sente bannabitone. So kati ebisoka gyonna tugenda tuba nga tukiteeka mu master class eyo abantu bategere n'ebya digital uploadinga otya firimu yo ku stream list oba olimbalo ku platform zonna ezitunda music osobola omukola ki omufunamu. Master class ezo tugenda zikolanga emisomo egyo nga wabulayo ennaku nga 2 nga 3 okutuuka ku award ceremony oba omukolo ogwa region eyo. Then ekyo nga tutadde ku bali tugenda kuleeta ne categories, zigenda kuba categories 8 era ezigwa mu tulo leero gye tuyise Harmony 360 impact oba omugundu gwa ekyo Harmony 360 mu Uganda kyesinaaba okulanyaga ne brand ezitera kufuna amannya amaganda esigalayo si bwe kiri. Harmony 360 katugenda kukubiriza abayimbi bayiye ennyimba tulina category emu gye tuyise eco stewardship, eyo egenda kuba ng'ekwata ku butonde obw'ensi. Tulina category emu gye tuyise Pearl Pride, eyo ng'ekwata ku byobulambuzi n'obulungi bwa Uganda. Tulina category gye tuyise family category ng'ekwata ku bya family, ennyimba z'abataata, ennyimba z'abamaama. Tulina category gye tuyise love and relationship with music, ennyimba ez'omukwano, ennyimba ez'embaga eziwabula abantu
eri bagamba shake what your mama gave you. Eno ngatuka shake it very well so that you get a husband. Nga otekako ekwebito kwa misomo gyekigenda okulanga ziyamba ne kategori then tuna eya secondary schools nabo basobola okuyimba na primary school okuva nga bato bayingire mu movement kuba twakatugamba twakatutandika movement eri serious ey'obulungi obw'eggwanga. Then ekyo nga kyadde ku bbali tugenda kuba nga tunominatinga oba okusunsula website yaffe ebintu bigenda kuba nga bikolebwa ku website. Abantu bajja kuba basobola okuwa ennyimba zaabwe ezo zenjogeddeko mu kategori ezo zenjogeddeko zisunsulibwe. Then tulete abantu abasunsuddwa kuba batuyita ba nominees bakubeka akalulu ate mu viga awangudde asinza okufuna olulwo obungi yatwala kati akawaadi kaffe yatwala enkule sirinyayo kize tuwakabi oba wakabiri omwana najja nakuba akalulu tetugenda kulangirira atawabo tugenda kulangirira akoze eki kyoba olaba tulina ne data protection nti ndoza biro byetugenda okutunuulira